Mr. Soze Ekiboozi. Mr. Sozi nkulamusizaako n'abampuliriza mwenna. Ekiboozi. Ekiboozi. Leero mpuliriza ekiboozi kya sisita ne nzijukira. Ekiboozi ekibadde ku love story ya mukulu Sam. Part 2. Omuwala anyumiza ekiboozi nange ne nzijukira ekiboozi. Kakati bali kudwalira awo emukono ku dispensary nga nina muganda wange yali azze okuzaala naye bambi twalwawo kale mu kuzaala yayisibwa bubi n'omwana naye nayisibwa bubi twamalayo wiiki ng'emu kitundu nga tuli awo kati ku ddwaliro awo nga omanyi ku ddwaliro abantu babeera bangi abasajja nga bankwana baali 3 nga bankwana naye mu 3 abo kwaliko 2 baali bakola oku ku dispensary kati omu naye yali alina omulwadde nga naye alina mukyala we yajja okuzaala nawe baali baluddewoko nga balina obuzibuzibu naye ku 3 abo nakkirizaako omu eyansanyusa ku maaso gange onange nga tubeerawo nga sisita wange mulabirira we ndaba nga sirina kyakukola nga ngenda wagayi nga tutuula nga tunyumya obunamba bulumye naye bwebatuuka otusiibula nga tudda waka tusigala tunyumya neggayi kati nengendako eyo wajjajja mu kyalo kati nagenda owajjajja mu kyalo eyo bandi awo twali tunyumya neggayi bandi awo nga gayi ankubira gayi mazima ddala yankubira nga lumu omwezi gwali nga tuyingidde omwezi omulala lwakuba sigujjukira bulungi nga lumu n'agamba okimanyi njagala ojja ondabeko njagala nange kulabako ekyanzijira mu bwongo amazima ddala nze nali manyi gayi ayagala kumpa oba ku ssente kuba yali tampangayoko yadde n'ekikumi kyokka ng'ate omwezi gwaweddeko nze ekyo kyekyanzijira mu bwongo nga manyi gayi alabika mpita kumulaba kampe ku ssente munnaye yankubira nga lumu nze nga ngenda nga 2 ko nze nja kujja enkya munnaye nga nkeera nywa caayi biki kati nga neetegeka ngende ndabe gayi nga mugamba naye nga sirina transport gayi nga nsinikira transport antwala yekka konza ate ankomyawo angamba akukomyawo ojja kukola ki nja mukuwa ngodda konze kale munnange nga naaba nga ngamba bajjajja waka naleka nno bajjula n'okujjula nga bangamba gwe tolidde konza sijja kulya ngenda kulya gyendaga nga saagala kulya kumalawo space mu lubuto kuba omuvubuka oyo gayi yaŋŋamba mbuulira oyagala kulya ki nkutegekere konze tegeka kino na kino koye kale kasita mmanyi okufumba ngenda kutegekera buli kyogambye nga mmanyi ekiri eyo nti ngenda kutuuka nga ngwa bugwi mu masala gokka naye nga nninnya nga ngenda naye nagenda muko n'akasente kange omanyi nze saagala kutambula nga sirinamu kasente nakwata ak'omutwalo nenteeka mu kawaleti nga nninnya nga ngenda gayi nga musanga mu tawuni emukono nga tutambula nga tweyongerayo nga nze mmanyi tugenda gye yali abeera nga tutambula nga mpulira nga nkooye nga mugamba bannaaye nga gye tulaga tetutuuka oba tulinnyewo ka booda nga gayi agamba tunaatera okutuuka waawali tutambula naye nga tutuuka bannaaye twatambula nempulira nga nkooye naye nga gayi teri yadde kulinnya ka booda kakati munnange nga tugenda nga tutuuka baganda bange okutuuka naye twagenda basatu yali alina mukwano gwe nange neye kennyini kati okutuuka mu kaluumu baganda bange
appetite bwe yabulira. Akalumu ng'akaliri kali wansi akafaliso oba kali kankinnya, ng'obuntu buli awo mu kataasa. Baganda bange nga mu luumu temuliiko yadde n'akookulya yadde n'akamu. Nagamba kiki kino? Ng'ekyokulya ekiri mu luumu kaali kalo. Oyo Gayi yali Muteeso, erinnya lye baali bamuyita Moses, nga Muteeso. Baganda bange nga mu luumu temuli kyakulya yadde, kyokka jjukira enjala ennuma. Nanywedde bunywi kacaayi. Naganya okulya ewaka mbu saagala kumalawo space mu lubuto ate abantegekedde gye ndaga. Bannange okutuuka mu luumu nga bannaye akaluumu nga kawunya ebyennyanja, bannaye nga kawunya ebyennyanja. Nagamba kiki kino? Kati mukwano gwe n'abeerawo. Mukwano gwe yali agenda kukola ekiro, ye yali ofu nga teyakoze. Katagenda kukola, yali takoze misana nga n'ekiro tagenda kukola. Kati mukwano gwe ne yeetegeka n'akola ki? N'agenda ne tusigalawo. Bannaye ng'enjala ennuma. Nga Gayi teyeenyeenya, eyaŋŋambye mbu simanyi agenda kuntegekera sirina kye ndaba, ng'anyumya kino anyumya kiri. Ne ŋŋamba lwaki seevaamu? Mugambe nti enjala ennuma. Ne nvaamu ne mugamba naye ŋampulira ng'enjala enzita. Nagamba enjala bw'eba ekuluma munnange, okumaawo essigiri ogoye akalo. Baganda bange munansonyiwa. Mbwe ogoye akalo n'obunyaanya bwali awo wansi n'obutungulu n'entula. Allahu Akbar. Mbu ngoye akalo. Nagamba ani? Ngamba nze ebyo ebyakalo simanyi na kugoya kalo. Bannange kakati n'abeera wayagala kutundula vanilla naye nga nza Gayi yali alabika bulungi mu bankwana abasatu. Ye gwe nasiima nga alabika bulungi nga mmanyi nti bambi wabeera nga naye manyi oba alina mu nnyumba eri self contained buli kimu mwekiri. Omuwala kye yandyegombye munne nga mwebiri naye nga wa munnange. Katubeerawo jjukira byali biseera bya kafyu. Byali biseera bya kafyu awo baali bataddemuko pikipiki n'emmotoka naye nga kasita zikoona ssaawa 2 tebaagala kulaba kintu kyonna ku kkubo, ng'era abatambula ku kkubo babakwata. Nga tubeerawo ng'enjala ennuma nga mugamba munnange genda ku dduuka ofuneyo ku kyokulya. Gayi nga ngamba sirina yadde n'ekikumi. Nga mugamba nno munnaye nze njagala kugenda kasita nkulabeyo kangende. Munnaye ebbodaboda tezirekera awo ttambula kuba obimanyi bya kafyu. Ko ye waliwo kyotannamaliza ko nze kiriwa nga nkimanyi era ayagala tundula vanilla nkwatako we musammula eri. Ne tubeeraawo ne twesika omuguwa ne tubeeraawo ne ayogera kino ne mugamba nze munnaye nzize nga tuseetegese ko ye kiki kyotazze nakyo. Nembeerawo nga n'ebyokumugamba sibiraba. Ne mugamba nno nze ndi mu nsonga zange ez'ekikyala. N'agamba olimba gira nkukebere. Kyokka ng'obudde bugenda ziweze 12 za lwaggulo. Obudde bugenda naye ng'omuvubuka nnemeddeko ne tusika omuguwa. Gayi n'aŋŋamba nze nsobola n'okukuttira muno mu nnyumba, kola kyenjagala kiggwe ogende. Bannaye nalaba obudde bugenda, nina okudda ewaka emmotoka bagenda zisiba. Ne ŋŋamba ye lwaki? Kati ne mugamba nno nti kale nzikiriza naye gira ki? Teekako akapiira. N'aŋŋamba nze wano sirinaawo bupiira ko nze genda ku dduuka ogule ko ye sirinaamu yadde n'ekikumi. Baganda bange ne gamyuka. Ne mbeeraawo omuvubuka tanzikiriza yadde kufuluma yadde ki. Ne ŋŋamba kiki kino?
ne ŋŋamba bannaayo okubeera wano nga neesika n'omuvubuka paka obudde kukya. Bwe neebaka muno omuvubuka n'antundula vanilla ekiro kyonna. Ne ŋŋamba kansalewo muwe kola ekinzire ewaka. Munnaye ne muwa vanilla. N'atundula vanilla naye nga tebinyuma nze nga sinyumirwa namuko yadde nga n'atundula vanilla. N'amaliriza. Olwamaliriza mugamba munnaye nze njagala genda mpa transport. Yagamba nti nze sirinaamu yadde n'ekikumi. Nawulira nga mpunga obudde bugenze ziri ssaawa 2 za kiro. Pikipiki zirekedde awo ttambula n'emmotoka tezitambula. Naye nali nina mukwano gwange yali abeera awo ennasuuti. Kati oyo Gayi namperekera paka awo Mukono. Bannaye nga bakwata abantu abasirikale era nayitireyo mu industria n'enkukuta. Nengenda nenkonkona mukwano gwange. Nangamba bannaye ovaawo ekiro kino. Nenneebaka. Gayi ne mugamba kati nze transport ananzizaayo eri mu kyalo ngenda mujja wa. Gayi nangamba mbu ngenda kusindika ki? Ngenda kusindika ssente. Mazima ddala teyasindika yadde n'ekikumi. Lwakuba nali ntambuddemu n'omutwalo gwange. Ku makya ne nkwata emmotoka ne nzirayo wa jjajja mu kyalo. Naye enjala yaluma nzi. Natuuka n'omukwano gwange nga naye ebyokulya talina. Nenzira ewaka era nalya ku makya nga maze kuddayo ewaka ewa jjajja ng'enjala yakalakata nze bannange. Kati ne tubeerawo Gayi ne mpulira nga Gayi antamye naye nga akyalimerako. Kakati ewa jjajja nali navaayo nga nakomawo ewa sisita wange. Ono eyazaala. Nembeerawo Gayi nga addamu ankubira essimu agamba munnaaye nga nze buli wankubira ssimu mugamba munnaaye ssente za transport ziriwa. Kuba nali namugamba nti kuba we yaŋŋamba nti talina ssente. Namugamba nti ngenda kwewola ku sisita wange ssente naye ojja zizzaawo ampa ezenzizaayo eri ewaka. N'agamba kale. Kati lumu nga Gayi ankubira ng'agamba jangu ejjo ndabeko mpuwe ne ssente za sisita wo zakubanja kuba nazimubanjanga n'agaana ozimpa. Jangu ondabeko tubeeko ne bye tuteesa biki ojja ogenda olabe n'ewange. Kuba eri yaŋŋamba twagenda wa mukwano gwe yali si yeewuwe gy'abeera. Munnange Gayi nga nzija yali annyusa ku dispensary nga musanga dawe mu tawuni e Mukono nga tukwata booda nga booda etuserengesa eyo twakwata ku Lwajjinja road eyo nga booda etuserengesa nga tugenda. Bannaayaga Katonda okuva okutuuka mu kalulu k'omuvubuka ng'ate eri gye twali yaliko kaleko. Bannaaye ng'oba akafaliso kayinkyemu akabulanketi oba nga bwe buno obubulanketi obuwewuka ennyo ng'obusuuka bannaaye nga mu nnyumba temuli kirimu nga mulimu akatebe buno obutabeeramu na mutto nga kalimu kamu n'akataasa n'otugiraasi n'otunyaanya n'otutungulu bannange nga temuli na katandaalo nti oba kwateeka bintu. Neŋŋamba kiki kino. Nawulira nga ntidde. Neŋŋamba ono omuvubuka nno yandinziramu okunkola biri eri eby'okutundula vanilla wange owa bwereere ne ssente ziri tannaba zimpa. Awo neŋŋamba nkoze nti ate mumanya alemerako. Kati Gayi nga ŋŋamba oyagala kulya ki? Nga mugamba njagala kulya kino na kino na kino. Nga Gayi afuluma agenda akola ki? Agenda agula ebyokulya bye tugenda okulya. Naye nenzijukira nti Gayi ono alemerako era agenda kuntundula vanilla ow'obwereere. Gayi olwafuluma waati obwongo ne butandika okudduka. Ne ntandika okwetakula. Nnoonya ssente njagala kwesasula ssente ziri ze yatundulira vanilla wange ow'obwereere.
ne transport wange nakozesa teyamunsasula nga neetakula naye nga bye neetakula ng'alina otugoye ng'oba 3 ku musumaali nembikula akafaliso wansi nga kali wansi ku ttaka waliwo kakeeka kafaliso oba kayinkyemu nenkwatakwata mu bisawosawo mu mpale nentakula mu bibaafu waliwo n'engoye ezaali mu bibaafu nga mulimu yadde n'ekikumi nga yadde n'olukumi nga temuli neŋŋamba Gaaya agenze ne ssente zonna mu mpale kati mu ntebe awo mwalimu bikoini kwaliko eky'ebitaano n'eky'ebibiri n'eky'ekikumi obwo ne mbukwata ne mbuteeka mu waleti nga mazima ddala njagala kunoonya kyensobola okukwata ntwale neesasula essente zange ziri eri nga sikiraba Gaaya nga sikiraba nalina akasawo kange neŋŋamba nkoze ntya neesasudde ntya amazima ddala temunjaji nga siri mubbi naye mazima ddala naye njagala kwesasula transport wange nakuntundulira vanira bwereere ku mulundi guli ogwasooka nalina akasawo kange nga nkwata bugiraasi bwali bupya 2 nga nteeka mu kasawo n'obusowaani nakwatayo 2 byali bipya oba yali yakabigula nga nteeka mu kasawo mazima ddala ng'onoonya ne kyotwala nga tokiraba nga obusungu obulumi nga bunnuma waliwo awo obutungulu wansi nenkwata obutungulu waliwo n'ennyaanya nenziteeka mu kasawo nga ndaba kati waliwo ne butto oba mumanyi kana buno obudomola kana ak'ekikopo ekimu naye yali yabukozesaako nga mulimu butundu nembukwata nenteeka mu kasawo nga noonya kwesasula ssente zange naye nga nekyeneesasuza sikiraba bannange nenfuluma mpola nga Gaaya tannadda nentambula neŋŋenda kati nentambula naye nga booda zijja nga booda tezijja nentambula neŋŋamba kiki kino nga tuli eyo munda eyo nga booda tezijja nali nkyali awo nga Gaaya akuba essimu nga ŋŋamba ate oli wakirabika yali akomyewo olwatuuka mu nnyumba bw'ati nga tandaba nga ŋŋamba ate oliwa ŋŋamba munnaaye nze ŋŋenze nkulinze nga todda nga neŋŋenda nentandikawo okumulangira ndi era ojja kunkola ng'ebyalo linze ansazeewo neegendere tukite tubiveeko biki kakati Gaaya n'agamba nedda tewandikozewo otyo biki oli wakonze nze nalinnya edda ne booda ŋŋenze naatera n'otuuka ewaka ube ne booda sinnazifuna banaye ne booda nazo zaali za ttima nga ne booda sinnazifuna netambula banaye mba nkyatambula nga booda ensibirako bweti nga ne Gaaya kwali obuzibu saagala bamala mu manyi naye gwe kyova omanya kyonna ekikolebwa jjajja amala kusalawo kyonna biba byakusimu oba weesitula n'ogenda busaawula okwata ebintu n'obiteeka mu bbuutu n'ogenda ng'era omuntu agenda okukyalira omukadde ate omuwala gw'obigula kubanga omuwala yagula sigamba nti bw'oba oyagadde emboozi ya jjajja buli nsonga agirimu jjajja ali azeeko mulonki abantu bangi nnyo obufumbo bwabwe butagadde lwakwefula nti bategeera nnyo abakadde abo nsonga zino kyova ozivaamu obukadde magezi kankubuulire omukadde asobola okwogera ekintu gwe nolowooza ntategeera naye nga bingi byakoze eki byalengedde jjajja wali omuleseeko mu konsati atabibeeramu tayagala anti mulokole bano abakyaki ajja gigulewo n'okusaba bavubuka abasaba ekivuka ekyogera ekigambo tondeka n'ogenda n'ensubwa wumula nange suubiza ky'omukwano gwaffe gwaliwo
kakati ngandi eri bankubira oli ludda wa taata oyo omuto gwe gambye yampeerera ngambuuza oliwa taata ye ali mu nfo yatuuse ku kifo kati nabo baalimu okunyoma nga bagaha musajja waffe leero agenda funa bantu ki kati bajja leeti bajja nga ssaawa 2 ng'abantu bajjudde batudde ku kikomera bwe bati ku Sunset Pub. Kati jjukira taata alina oyitawo ng'omuzeeyi bamuwa ekitiibwa nankubira gwe mutwe box oli wabampitanga mutwe box kwanza taata ndiana ku boda noonya babutebe mulonki abantu bajjudde bayitirivu baagala muleme kujja nkaabe naye mbakodde Freedom City 29 October balagene we bakuba ennyondo nekowa kunjeya Freedom City anenelava bikanubye baagala muleme kujja nkaabe naye mbakodde Freedom City 29 October balagene we bakuba ennyondo nekowa kunjeya Freedom City 29 October. Otyo biki oli wakonze nze nalinnya edda ne boda ngenze naatera n'otuuka ewaka ube ne boda sinnazifuna banaye ne boda nazo zaali za ttima nga ne boda sinnazifuna netabula banaye mba nkyatambula nga boda ensibirako bweti nga ne gaayi kwali gaayi ng'ava ku pikipiki ng'agamba ate okoze biki bino ngenza okugula ebyokulya ate sikusanzeewo kiki naye gaayi teyamanya nti nina byentutte mu nnyumba kuba kirabika we yakomawo bw'ati ye olwatuuka mu nnyumba nga tandaba teyamanya nti nina byentutte naye era tebyalina byamakulu nkugambye nga mulumu nga temuli kyosobola natwala nga temuli munnange namugamba atukimale nze ebintu byombikooya nenekyanga kyangaawo neyegayira neŋŋaana nagamba kale genda naye n'atambula n'addayo nange nensigala nga nkyagenda bannange gaayo awo we byakoma olwatuuka waka ne sisita wange teyambuuza nti ebintu obijjewa yali amanye mbiguze byali bipya obugiraasi bwali 2 n'obusoozi ng'amanyi mbiguze n'ennyaanya n'obutungulu ne butto lwakuba butto teyamuteekako birowoozo kuba yali mutundu naye teyambuuza nti ate nga butto oguze akadomola oguze butundu era nandimugambye nti mukwano gwange eyakoze eki yampadde ku kadomola n'engulayo butto siguze kapya ekyo kyekibozibozi kyange oba kibadde kiwanvu simanyina kumanya era nkitemyetemye sipiidi